Abasimbiddwa mu kkooti nako ku by'okubba waya n'okusala emiti gy'amasannyalaze badde 17 nga bakulembeddwamu Ssemanda Joseph omutuuze w'Emunyonyo Kiruddu, omusikale wa poliisi Emmanuel Kato akulira ku poliisi y'Emukono, Frederick Othieno, Pius Kyalisiima, Kawalya Deo n'abalala nga bano. Omulamuzi Andrew Katulubuki abasomedde omusango gw'obutujju. Between 2022 and May 2025, indiscriminately, without due regard for safety of others or property, interfered with the electricity system by cutting down or destroying the electricity network. Okusinza ku ludda olwabi nga lukulembeddwamu Mahatima Odong, kigambibwa nti wakati w'omwaka 2022 n'omwezi ogwokutaano omwaka guno abakwate bakyankalanya amasannyalaze mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Kampala, Mubende, Nakasongola, Luweero, Mityana, Kiboga n'ekigendererwa ekyokussa akazito ku gavumenti okutiisatiisa abantu olw'ebyobufuzi nga tebafuddeyo ku byakwerinda by'abantu. Kigambibwa nti bano mu kusala ebikondo ne waya z'amasannyalaze kyaviirako okutaataaganya emirimu gy'amakolero ge Nakasongola n'amasannyalaze okuvaako ku ddwaliro lya Military Hospital eri Nakasongola, resulting in two disruptions of provision of essential services, to wit electricity supply in the military facility, that is Luweero Industries Limited, Nakasongola Military Hospital and other parts of Uganda. Kyokka wabaddewo katembo omu ku bavunaanibwa Frederick Othieno ng'ono munnansi wa Kenya bw'ategeeza kkooti nga bw'atawulira Luzungu wadde Oluganda era kitwalidde kkooti akaseera okumufunira omutaputa ayogera Oluswayiri nga waliwo omusirikale azze n'amuvuunira kkooti n'egenda mu maaso. For purposes of influencing government or intimidating the public for a political or socio-economic aim, Omulamuzi Katulubuki abavunaanibwa abaganye okubaako kye boogera olw'ensonga nti omusango ogw'obuvunaanibwa gwa Naggomola n'abasindika ku alimanda mu kkomera eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 mu mwezi guno. Oluvannyuma lwa kkooti munnamateeka wa UEDCL Jesse Kitenda agambye nti kati amateeka gatandise okuluma abantu abadde beefunyiridde okubba ebintu by'amasannyalaze era n'ategeeza nti bangi bafiiridde mu ddwaliro olw'amasannyalaze okuvaavaako olw'ababba ebintu by'amasannyalaze. Mulekerawo okusala emiti gyaffe tusobole okubaweereza obulungi. Emisango gino gy'amaanyi era guno gutuliko gwa Naggomola olw'ensonga nti kye baakola kyaleetera ne gavumenti loss, kubanga factory ezalekerawo okukola, amalwaliro galekerawo okukola, abantu baafa, abantu bafiirwa emirimu. Kitenda akunze bannayuganda okutunula enkaliriza baloope bonna ababba ebintu by'amasannyalaze mu bitundu byabwe bavunaanibwe. Nga olaba omuntu yenna yenna azannyira ku miti gy'amasannyalaze nga tomutegeera, loopa eri poliisi, loopa eri LC, kubira ekitongole kyaffe essimu tusobole okubakwata. Just recently there was an amended law where cases like this, if they are proven, okay, if the investigations eventually prove that these people were actually guilty and caught in the act, they could spend up to 15 years in jail, or they could pay fines of up to 2 billion shillings, or both. James Magala yakusakidde gweno ku lwa Bukedde TV.